kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Kale tuyingidde mu ntambuza y'ebyobulamu era nga kino kitundu kyekiba kisembayo mu kanyumero kamu kitundu kino ekisooka mu programu eno eya Sumulula. Bannange enkuba ekyagenda ddala mu maaso okubeera nga ate etonnya mu bitundu ebyenjawulo. Batulaga ebifo ebisinze okukosebwa enkuba eno. So abantu nga muli mu bifo birimu emiti egikuba ennyumba, I think kyabuvunaanyizibwa nnyo okumanya lwe emiti egiruddewo ennyo mu maka gaffe. Kirungi nnyo gya bijjukizo bajjajjaffe bye baagisimba, naye tetwagala ate gitutwale bajjajja gye baakola ki gye baalaga. So tugende mu maaso okubeera nga ate twekenneenya ebitwetoolodde amayumba n'ennyumba bwe beekaddiye mugiveeko. Zabijjukizo twafunye obuzibu enkuba yazze naye eri mu kibuyaga mungi. Okay, kale tuyingiddewo n'entambuza y'ebyobulamu yakatwengako. Good morning, ino program Sumulula era ng'olunaku olwaleero it is World TB Day. What is TB in full? Tuberculosis. And? Tuberculosis. One of the immunizable diseases zetwasoma. Kakati obulwadde buno tuyita akafuba. Akalaakiro. Yoyo. Kafuba. Akalaakiro is ng'olina ekifuba naye nga kikugira. TB bakyamukubira empisa ennyingi. Mpekeze basinga wawoddera ku mpiso bw'osusseewo treatment ya TB erwawo. Naye kye tulina okuba nti obulwadde buno bw'omira eddagala bulungi nnyo nga bwenajja okumenyeramenyeramu buwona. Awona. Kulwakubanga bamujjanjabira ebbanga ddene abantu abasinga tebamanyi nti awona. Ate abantu bakowa eddagala ne yeetaaga nnyo omuntu ng'ayagala obulamu bwe. Olina okuba ng'oyagala nnyo obulamu bwo ng'oli dedicated. Ne owa bubububu take medicine. Era bakubuulirirawo. Now tomusobola. Obulwadde bwa TB of course bajjaide nti bamusobola. It is olunaku olwali observed okumanya obulwadde buno affectinga ebintu ebyenjawulo mu mubiri gwaffe. Kakati TB ali categorized mu bakulaga actually statistics ziraga mwaka gwa 2018 abantu milioni 10 mu nsi yonna be bakwatibwa obulwadde bwa TB era abantu 1.5 million bafa obulwadde buno. Nekibuleetera okubeera nti bwe bulwadde obukyasinze okutta abantu among ze tuyita infectious diseases. Endwadde ze zikwatibwa ze tuyita microorganisms. Bwe bulwadde obukyasinze okutta abantu tulina omumu gwamu endwadde ngazi pneumonia, obulwadde obadde bonyabonya paapa, mulimu ekifuba ekya bulijjo common cold, mulimu ssenyiga, mulimu UTI ne STDs n'endwadde endala naye nga zo zikwatibwa zireetebwa ezo microorgans. TB yaziryamu yaziwangula okuba nti bwe bulwadde obukyasinze okutta abantu. Waliwo okubishanya. Ate munaeze ye yasinga so tomuzanyisa. Ali mu forms bbiri tulina latent TB ne active TB. Ono latent TB ye akawuka kabeeramu obeera ne bacteria naye teziraga symptoms ate tolwala naye nga ebakabira oba olina obuwuka bwa TB mu mubiri gwo. Kakati ekyo kisobola okuteeka ku risk factors nti singa ogetinga exposed eri abantu abalina TB osobola okukwatibwa mangu. Busobola okukwata mangu singa to treatinga nasigalamu mu mubiri asobola developinga mu later stage eyo mu bulamu. Kubanga akawuka komwe kali kaba just ketaga ku multiplying mu multipliers. Buli mwaka ina? Buli omu takalina kyengamba nti kiri ekikabali abantu abalina latent TB abali latent TB akawuka kabeeramu era abasabe bakebera bagamba olina TB naye bamutreatinga basobola mutreatinga n'owona. Kati naye bw'otamutreatinga kasobola obeeramu kasobola multiplyinga n'ofuna kye tuyita active TB. Active TB yasinga okubeera common. Ono ye bacteria ebeeramu era olwalira ddala. Ate kati naye tumucategorizing anajja mu bitundu bibiri latent TB between pulmonary TB oyo yakwata mawuggwe gokka. Then tubeera ne extra pulmonary TB oyo akwata n'akwata amawuggwe asobola n'okuspreadinga mu mubiri n'akwata organs endala
omuli kidney asobola okukwata spine asobola okukwata brain abaana nayo ki nawulyako omuntu ngagamba alina TB w'obwongo bweba bukolola wamma asobola kale okuaffectinga body organs zetuyina bane omuntu bw'ataabuuze all the organs we have in the body zisobola okukwatibwa extrapulmonary TB kakati bwenkukiriza wansi eno mu kale woolabira nti no oyina TB nagame TB active TB yasinga okubeera common oli latent TB namukunyonyodde obeera otambula nako akawuka so obuwuka bumala multiplying osobola ofuna obulwadde no active TB so of course pulmonary TB okukola symptoms komanyira omuntu kati oyo yakwata amawuggwe gwe tusinga okumanya singa okubeera common of course omuntu otandika okukolola ekifuba kiva ku bino byendwala wano ekifuba nenzija nenkolola nokola kiri ekigumu asobola otandika bwatyo nga kafuba kalinga akanafunafu nojja nadevelopinga actually abasawo obwolwala ekifuba kasita kiweze ennaku 14 batekinga test ya TB. Cough is a bacterial disease eziba zijanjabira ennaku 3-5 ezo antibiotics tulina zimira ennaku era kiwala abasawo bagamba syrup omwana togimuwa kusukka nnaku 5 eba ina okuba nga eweddemu ng'awonye kawuka ziba zigoba kawuka wekitabo ekyo kiyinza okuba nga ensonga teri ku kifuba naye nga waliwo ekimuleetera okukolola kati kyobola nga buka sita after 14 wamalawo dose n'okwata n'eyokubiri then batekinga extra steps nze kati cough ensumbwa nnyo ne flu naye era ojalaba nti mu week kale bwe tugamba 5 days kale let us count a week nsobola okuwona ate ate nenziramu buzi nekinkwata you can't be continuous of course era nawe obeera kati nze kuba ekyange kiri allergic allergy so kati oba osobola okumanya nti ono kati mu kutestinga okwo mwe bamanyira ti maybe allergy maybe ayina emmere gyalya maybe ayina byanya maybe environment baalinaanye bamukoloza baalinaanye bamukoloza tulina kuseima akolola so nga batandika okubeera nga senyiga then they start treating you like that mwezo extra test zabakoze era mwe bagenda omanyira nti ono so it is very important atulaba olunaku olwalyo ku kino otinga nti ekifuba singa kiba kirabye kifunye eddagala zandibadde ennaku 5 so after 5 days nga tulaba wonjawulo kisobola okuba nga eddagala bakuwa kyamu oba eddagala olimize bubi abantu amuti omusawo amugamba kuba antibiotics bazimira emirundi 3 ezisinga emirundi 3 mu lunaku kati naddala ffe abazadde abalina abaana abasoma n'ogamba akusomero tebajja ddimuwa oba yenyini osobola ddimuwa mu bbaga n'omugala aliwo ettikyo bannansi ajja ddikuwa ye neyemirira neyewaako ku sirapu for example abaana naffe abantu abakulu nzo gasinga natambula naddagala njamira ku makya n'olweggulo kati you are prescribing for yourself wakati awo n'obuukawo kati eddagala olidyonoona terigenda kujjanjaba bulungi naye oba olimize bulungi leero lwakumeka mande oyina cough bw'ogenda mu ddwaliro omusawo agenda kugamba ssaawa mmeka zino mira emirundi 3 ate ekiro tetutera ddubala n'emirundi gy'olina ogimalayo bw'oba totandise ku makya omuntu amira emirundi 3 eddagala ayisaawo essaawa zibeera 4 every after 4 hours kitegeeza wamize ku 2 oddamu ku 6 n'oddamu ku 10 ne kati ngeri ya breakfast y'abaddugavu eba ya ssaawa 4 ate oba olina okulya n'ojja ku 8 then n'ojja ku ssaawa 12 tobuuka eddagala ne liba limalayo emirundi 3 naye nga liyingira ekiro osobola otega alamu n'ozuukuka n'omira emirundi gye 3 nekola ki mira eddagala lyo kati wabeerawo ensonga lwaki oba towonye luvannyuma lwa nnaku 3 ng'olina omira antibiotics kati mbadde ngamba wano bw'osigala ng'okofinga ebbanga ddene bajja kukebera then most common 2 symptoms of TB is coughing ne night sweats okutuyana ekiro waliwo embeera ffenna kati nga weather gye tubaddemu even last night it was hot much as enkuba yabadde etonnya waliwo ebugumu ate bugumu ng'oliwulira
naye kaakati naawe olina ogamba nze akolola era abasawo bajja kubuuza nga ogenze n'ogamba nkololodde okumala wiikisi 2 bagenda kubuuza otuuyana ekiro otuuyanirira then olusujjasujja of course omuntu another common symptom y'abantu abalina TB is weight loss okolola okogga n'omubiri olina omuntu ogenda mulanga oyinza kukolola bbanga n'otakogga then oli gwe nagambye TB akwata body organs endala gwe tuyita extra pulmonary TB ye of course symptoms zijja kusinziira ku organ kyerwadde if it's the brain era abasawo bajja kunnyonnyola if it's the kidney oba spine oba lymph nodes kyonna kyanabakutte ye symptoms ezijja okujja tuyinza obutazimenya ssaawa zino kakati active TB ono agwa under ono wetu ali active TB atwala pulmonary TB wamawugwe ne extra pulmonary TB akwata organs zaffe ez'omubiri endala ali contagious abantu abalina keki mu Luganda contagious obulwadde obukwata amangu nti osobola omusiiga seimo olina mulina osobola omufuna kasita akolola kasita anyiza kasita ayogera nti bwenjogera wana abantu tuwani nemukwogera abantu bafujja malusu nga boogera sekirungi it could be a normal but it could be normal naye abamu bakisuusa wali baddeko omuntu ng'akutobya kati wabeera ne bantu yambadde sinnamulabako ogenda owulira buli bw'oba tewebikkiridde ogenda owulira nga omugambo waayi nagambye naze sinaabye mwe bali abantu we batyo olaba ne mukuyi bino betusharinga nga microphones zino osobola ogijjako TB ekitegeera kyova omuyimbi bw'afuuka sita ajja n'akazindaalo ne kava y'akazindaalo ke abamu bamalina okugula ne microphones abali mu tuliyita sappe ne mulimu bye beewala MC n'agukwata n'aguteekako amalusu ate baleekana nze bakwefumba laba n'omulala n'agibaka n'omulala n'agira osobola okuggyawo obulwadde actually ng'ovudde ne ku TB obulwadde obusinga okubonyaabonya abayimbi people who use microphones as their job balwala nnyo infections z'emimiro zino obulwadde babujjooko so obulwadde bwa TB osobola obusiiga omuntu mbukusiiga osobola obusiiga omwana osobola obusiiga era abantu ba TB bakuyitanga kusosola babanga abababodde bamuteeka mu kisenge kye ne bamujjanjabira omwo down kulokubanga mwana wo taato hafe yagala nnyo omwana wo newoba oyonsa omujja ku mabeere ogenda musiiga obulwadde kasita omanya nti noyina TB of course abantu abali risk factors abantu abasmokinga already odhopinze TB oba kijja kwangwira okukwatibwa obulwadde singa obeera osmokinga most especially edda twayogeranga nnyo ku cigarettes kuba ye yaliwo ng'ali common naye kati buli kimu ekiyitibwa nti no kismokinga oli ku risk factors abantu abakuze immunity yaabwe amawugwe ganafuwa bw'okula neka abukulu asomba amawugwe ganafuwa kati ate nze nsobola obeera naye nga immunity ekyali ngumu era nomiriddeoli newaba ali active naye goli osobola naye ate bw'ogende wa mukadde osobola omumusiiga mangu nnyo kubanga amwanguyira yes kyabuvunaanyizibwa nnyo bw'omanya nti nno ekifuba kiruddewo abasawo ne bagamba ne bakolako test bakola tests ez'enjawulo kati walaba ngaoyo latent TB nti ye talina symptoms bino byonna byetwogeddeko gwe togenda beera nabyo tolwala obeerawo togenda kogga yes naye ye bwe bakebera kati oyinza okwapiyaringa nga wenga nti ekifuba osobola okukololamu noddamu n'okololamu n'okololamu bakebera omusaayi bakebera skin TB n'emusaayi bamukebereramu blood basobola omukebereramu anti ebiseera ebisinga abasawo okutuuka ku gundi nti kati obulwadde bubuno omuntu amuyina bakola tests ez'enjawulo bakebera x-ray ne balaba amawuggwe engeri gy'ossaamu nga teri nnomo then n'ekikolondolwa edda nkirinze abasawo bakitumira ddala n'ogenda n'okyeva ekyokumakya nga tolina kyewaalidde nsawo kimala kaakati nze njagala okubuuza kale nga maliriza lwaki gye nasookedde nakubiriza nnyo okumira eddagala erya TB litwala ebbanga ddene omuntu alina latent TB
eddagala jjaddimirira mu myezi 3 ku 4 ate oyo atali active then buli lunaku ate mpeke nene zitiisaamu naye oguma kuba mulimu abantu ate baba bali ku ddagala for the rest of their lives abasukaali abakawuka bwe batyo ate kati gwe noomira naye ng'olina ne hopes z'okuwona bali bamira kubeerawo sinti n'obulwadde bujja nagenda watali kerenda tewali bulamu kati bano aba active TB myezi 4 anti bakuwa line tuziyita line nasikane bakuwa dozi esooka ne bagamba gimirira emyezi 4 ate ng'olimira bulungi nnyo mu time yemu bulungi nnyo ng'asabe bagambye then noddayo bweba akawuka kakyalimu kati babeera bakebera balabe progress yaako ne bakwongerayo eddala niweza emyezi 6 era bakebera biki progress ng'ebadde egira then ne bakwongerayo endala myezi 9 TB bamujjanjabira emyezi 9 okubeerako omulamu so twewale nnyo ebifo ebiri crowded to practicing obuyonjo yogera nga webisebiseeko masiki zajja bannaaye twazivaako naye nga kintu kyabuvunaanyizibwa ojja tukolera mu crowded places ojja gwa muntu ng'alimu obulwadde kakati ate abagamba nti nno TB atambula nnyo ne kana akaffe anti immunity akaffe kagonza immunity y'omuntu nobeera obulwadde bwonna omuntu wakawuka ka mukenenya bumukwata mangu era bw'osanga nga balina badevelopinze TB yalwala kansa yoweekifuba yowomusujja yowasenyiga yowoolubuto okuddukana buli kimu ka immunity kali kaba kanafuwa sikyatteeka nti nno afunye TB aba alina akaffe abalwadde ba TB abasinga tebalina bannange ofuna TB aba ne batandika because ate okogga tikafunye muganda waako nako mwekali n'abaana bageya kati eno yentambuza